mwezi oguwedde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni agamu ku mateeka ge yassaako omukono ng'oggyeko ery'omukwano ogw'ekivve ly'ebbago erya Uganda Human Organ Donation and Transplant Bill 2023 lye yassaako omukono okufuuka etteeka litandike okuluma ababyenyigiramu. Lino lirimu bingi ebikwata ku kutunda n'okujja ebitundu by'omubiri munda mu bantu, okubissa mu balala oba okubitunda, era ng'anaaba tagoberedde mitendera oba etteeka lino ebibonerezo mulimu n'ekyokusibwa amayisa. Joseph Kabuleta akulira ekibiina ekya National Economic Empowerment Dialogue NED agamba nti etteeka lino lirimu ebirumira bingi ate nga ligenda kuteeka abalwadde mu matigga naddala ababa bagudde ku bubenje ate n'abasawo abandyagadde okwefunira ku butitimbe bw'ensimbi nabo kiyinza okubatwaliramu. Kati njagala ombuulire nti ogenze oli muntu mwavu, omusawo akutunulira ebintu by'olina mu mubiri asobola okugyamu biliyoni ya ssente namba, naye nga ne kabiru kagenda okuwaawo kagenda kutawaanya okusasula. Ngamba nti omusawo oyo kujjako ng'alina Katonda kugamba alina eddiini mpitirivu emutonyako butonya, nti tajja kugamba nti niyo omuntu ono waaki tatuyamba n'atuviira ffe ne tukola ki? Ne tulya ssente. Okusinziira ku biriwo, abantu abasoba mu mitwalo 10 mu ggwanga lya America be beetaaga ebitundu by'omubiri ate nga beetegefu okuwaayo okutuukira ddala ku $200 okusobola okufuna ebitundu by'omubiri omuli emitima, ebibumba, ensigo n'ebirala, era nga wano Kabuleta agamba nti embeera eri mu ggwanga ey'obwavu n'ab'eŋŋanda bajja kuwaayo abantu baabwe. Dokita asomeddemu ab'eŋŋanda bonna abagamba nti ono omusajja wano alimu miliyoni 800 naye tugenda bawaako 2. Olukaaga tululye, nkugambye n'abooluganda bo bajja kweweerayo bagaye tukkiriza mujjeemu ki mujjeemu ebitundu tulye ssente. Kati kyekiri wano, kati wagenda okubeerawo wano abantu abafiira mu malwaliro temugaasa abalabudde, abantu bagenda okutandika okufiira because akatale ak'ebitundu bino kayitirivu tekasobola kuggwayo. Abasajja abagagga tebakyayina bibumba, tebakyayina mitima, tebakyayina nsigo. Kabuleta atubuulidde nti abantu bajja kutandika okudduka mu malwaliro naddala aga gavumenti olw'okutya okubajjamu ebitundu byabwe. Kyokka omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ayinebyona gwe tufunidde ku lukomo lw'essimu agumizza abantu obutaba na kutya nga waliwo ebigobererwa oba kiyite guidelines ebigenda okussibwawo eri abantu abandyagadde okugaba oba okutunda ebitundu byabwe. Naye ngenda mbuuze abakugu mu mateeka oba waliwo engeri yonna gye tuyinza okukola ki okugenda okuchallenginga etteeka lino, oba waliwo grounds tetusobola okukozesa okuchallenginga etteeka lino kuba ligenda kuleeta ebizibu biyitirivu. Abantu bajja kutandika okudduka mu malwaliro bagaye kati mulago yokka n'amalwaliro agali private nago gakkirizibwa okwapulayinga ne bagateeka ku ki kati ojja kulanga referral hospitals zonna waliwo okutyako zijja kubanga tuwa guideline ez'okuimplementinga eryo tteeka. Gye bavuddeko ensonga z'abantu naddala bagenda mu mawanga g'Abawarabu okukola kigambibwa nti babaddenga babajjamu ebitundu byabwe ne bitundibwa wakati mu kubuddiisibwa nga kino kye kyavaako ne Paalamenti okubaga ebbago okutaasa abantu n'okukangavvula ababyenyigiramu oba okuliyirira ab'eŋŋanda. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Gambuuze. Kale ebyobulamu nga tubitadde ku bbali ne tugenda embuga jjajja w'ekika ky'ennyonyi endiisa Omutaka Kalika Hajji Abdul Ssenyonga